All right. Thanks for being on Projan Media TV. Kugamba nti ekyokola ky'amaanyi nnyo nga bw'okyowulira. Ate era nnyongeza okutumira ku mikwano gyange mwenna abali mu bitundu by'eggwanga eb'enjawulo, nammwe bakadama baffe tubaagala nnyo mukiwulira. Sawa zino eno ate mbadde nkusaba nkutuuseko eggulire limaze okuba nga lisayiningibwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV. Kaakati nno ekibaddewo era nga bwe kugamba nti Ronald Mayinja yakoze ensasagge olunaku Tears of Woman concert yaliyo eya mwana amanyiddwa Catherine Kusasira. Kati nno Baby Cool Big Size tekyamusanyusaamu wadde n'akatini nga bw'okiwulira. Big Size Baby Cool okumanya tekyamusanyusaamu wadde n'akatini olw'ensonga muzeeyi ngamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yaliwo tekyamusanyusaamu wadde. Kati Baby Cool yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'apostinga nga aina ebifaananyi ebikadde ebya mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald Mayinja. Kati nno weyamaze obipostinga ebifaananyi ebyo abantu aina captions ze yataddeko bulungi nnyo ng'agamba nti nno wabula abantu bakyuka mu ngeri gye sitasuubira nga neeyogera ebigambo ebyo bamuyita Big Size Baby Cool ng'agamba okumanya abantu bakyuka tunulira Ronald Mayinja owa 98 otunene ne Ronald owa 2019 kwegamba ebintu bikyukira ddala ne anyway akayimba ke wayimba si kabi naye wakayimbira mu kifo ekikyamu naye nga olina okwetereeza ng'agamba ebigambo ebyo temulala okuggyako musajja mukulu amanyiddwa nga Baby Cool. Abantu baatuse ne bamuvumamuukawo nga bakomentinga nga bagamba leo tusiriwalirako tokola biki kwegamba yabadde afuukidde ddala ekibanga ekyennyalwa ngamba Baby Cool nga bamugamba muli basabirizi mukola biki bayogedde abantu ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira. Kale fano Projan Media TV tuliwo okubanga tukusaavinga mu ngeri yonna mu ngeri yonna eba nga yeetaagisa mu buzibu n'obutali buzibu kagwake keeto nnyo tugenda kuba ffe tukuwa amawulire wano eno.